olunaku lw'okwanjula mubashakira ensanafu mujukira twali wano omuntu yawandikako mu comments mbu ensanafu z'abaluma ku mukolo waba wabalowooza nti byakulimba ne Shakira naye anyumiza agambye Fifi ng'enkeera mukolo ensanafu zaaluma abantu ekiro ewaka ensanafu zaaluma abantu ewaka ekiro ennyingi ennyo ne bayiwa eri omuliro ne bakola batya nsibaluma luganda ne bukeera ku makya ng'ensanafu mmye ne bafumba ne bategeka enkuba teyatonya abantu tebaabula abajja agambye kino ekitambula bulungi ne tubeerawo lokayanamu okutono nga famire nako ne kumala ne kuggwa ne tulinda omuko agambye Fifi mba ndi mu kisenge ntudde tulinda bako tukuba amasimu yalinga akwata esimu gagamba tujja tugenda kusimbula ebintu ebimu tubipanzire ku mmotoka nti ye nga basimbudde bali Masaka omuwala omulala musajja gwe yawasa yamujje Masaka olunaku lwalina okujjewa bano Shakira ewaka bafumbye bategese basibye ebidaala yasimbula emmotoka azizza Masaka yeri omuwala gwe yayanjula gwe yafumbirwa obudde buyita sawa ziwera munana bagaba nanga abakoddomi akuba essimu ekyalinga omugamba nti nesunywa bamuweereza kifaananyi ng'omukose nga amulaza abantu mu ddiiro bamuweereza n'ekifaananyi n'omugole Shakira ngambe fena katanfe agambe Fifi katanfe nakuba omulanga ogwasika bamaama gye bali batudde ne bajja mu kisenge nimbibalaga ku ssimu naye ekyaddako omusajja yamuweereza voice note ngera naye amubuuza ani yakuweerera wali weekebeddeko nti ozaala oba tozaala ekituufu njagazaakyo njagalako ssente wo njagalako bintu Shakira n'agamba alabika yooli era omusajja nti yagamba ono ye mundowooza yeyo gyalina bwe twadde twogera n'agamba ngenda kuwa ebikwata ku muvubuka ono oba omusajja ono kati oyogereko naye ne mugaa kasita tanvuma oba omuntu aba mukambwe nga tawonanga nga naye ampa contact so I talk to this guy ne mweyanjulidde amanya gange bwe mubuulidde amanya gange n'agamba ogenda kwogera ku bizibu bibeera mikolo n'embaga Shakira akutumye ne mugamba munnange anti kyaliwo ekiniwo n'agamba Fifi naye baganda b'abalenzi ne mugamba nti nno ye n'agamba would you be happy if your brothers were treated the same way I was treated ne mugamba nedda ne mugamba ne kati Shakira abadde asaba kusisinkana akwetondere wamala okwetondera tulabe munnange kyetuzzaako kubadde olowooza ki n'agamba Fifi nanyigira omuwala oyo ne bwe kuliba kubanga yaŋŋaana okuyingira mu ggulu ndi redde okubeera ne sitaani saagala mutunulako saagala muwuliriza omuko teyajja Shakira tambulire kye baagamba abantu she's also still hurting but nze ng'omugwa omusango adde yaŋŋanya omujajinga ngumusaliddewo from day one ne mugamba lwaki wali owamuvuya kino ekintu ng'otegedde ne mugamba ye abakyala muva ku kyo gamba ono tansaana oli yaŋŋwana ng'ojjako bino ebintu yomba nga tukyankalanyemu ng'abaagalana wali tonsaana nenenenene grade zammwe muzipimirawo ebiseera ebisinga because gayi yasoma gayi yali akola yetakola gino mirimu gya bbeeyi oba kiwali oyagala ye tanatuuka ku level kukulira mmotoka ng'abantu abalala bannaye obulamu buliko entandikwa bannange amazze mu mikolo wali omukolo bw'atajja Shakira yazirika bamutwala ne mu ddwaliro awo ebintu ne bifiira awo naye ng'asigaza audio kati nze kisinzeera ekirala okunnuma mu mbuzi ya Shakira I know she's watching naye era nkimugambe manyi nze sikweka mugambe kisooka oli mukyamu ekisinze okunnuma nti abantu bano baalema okulowooza ku muvubuka lw'oyo oli ate ne bongeranga mumukomerera nga buli akwata essimu avuma muvume naye ng'amazima mwali mugamanyi agaaliwo nti waliwo amazima agateekwa agatali gakweka agatali gakulimbira yaweerera omwana wammwe ne mumulyaza amaanya kitegeera omukoli bw'atajja gayi yawasa omuwala ye ne yeddirayo ne bwe lunalekera okwogera n'ono naye ng'onaagamba tebaayomba tebaakola Shakira atuuse point ali ready okubeera mukazi wa Roy naye omuvubuka ngambye sikyayagala kukwasa sikyayagala kubeera n'abakazi kale ne mu ngeri y'okusaaga tusaazemu ne mubuza abakazi obaveeko n'odda ku basajja n'agamba bwekibanga kye kinampa emirembe but I believe that was a joke kati munnange nga gayi mugamba n'agamba Fifi when I saw a message kozi musindikidde ku platforms zange naddala enamba ya business ne neeyanjula n'agamba wendaba emessage yo ne bino byoli mu kwogera ennaku zino ne manya
Nangamba naye lwaki alowooza ebyo ebibi nze nnyinza bimukola nze nzekka gwe yakola ebyo byosanga eriyo n'abalala nga nange we namusangira alina gwe yasuula yamuweerera secondary. Ne mugamba simanyi kubanga ekyo tebakiŋŋambyeko, however baŋŋambye ku ggwe. Kale naŋŋamba kati nfuuse namulogo. Ne mugamba ekyobulogo era tebakiŋŋambye naye baŋŋambye bamugambye alina amaziga go. So tukoze tutyo kulanga kusisinkana biki. Kali ke mbagambye kaŋŋambye nti nno olina baganda babalenzi ne mudamu nadamu naŋŋamba mbu wabula oli akabuze katansobole naye nze sisoboka. Agambye Fifi nakolako ng'okola interview emu n'ogamba tolisonyiwa abantu bakuyisa bubi. Ne mugamba nze abantu abo siriddamu kukolagana nabo. Ne bwe ndikera ninga nti mbasonyiye nze nganze sisaa kuddamu kukolagana nabo babere distance cause I can't pretend. Nangamba gwe ki ekikulowoozesa nti nze nsobola okusonyiwa. Awo nno nensirikamu ne mugamba era ensonga lwaki nagaye munnange oyinza okuba okyali munyiivu onsonyiwa okujja mu mailbox yo biki naye mbadde ntumiddwa. Ne mugamba ate munaye nze wano wemba ntumiddwa nange nzija buzinga wemba ndi kuba mba ntumiddwa. Nangamba asikusayira musango just nkubuuzizaamu. Ne mugamba kale muwulirizeeko ku ssimu. Nangamba sisobola buli kyalina okuŋŋamba kyaggwayo. Nga munanga nti ofumbo buganye mirembe giganye ate ayina ne gye bamugamba nti gwe olina okuba omusajja we. Nangamba Fifi eyabimugamba ddeyo amugamba ebirala nze sikyasobola kubeera mu relationship na muntu yenna ye yennyini yaŋŋema so I can't. So omuwala ono ali maziga ne Roy ali maziga. Roy agamba I'm not ready to forgive. Naye nga ye omuwala akkiriza nti byonna ebimutuuseko ku mikolo gye giyiika musajja ono. Kati point yange wano nze wendeeteddemu nze kati kino njogera kiri jeno si kya muwala oli kuba ebyoli bye olugero bwe lutyo we lubadde. Emboozi eno yaginyumiriza emaze ebbanga n'ejjo saaba wadde nga sinnafuna mboozi. Sinnalondwamu mu mboozi ze mumpa omanyi mumpa nsooka n'enzisengejja. Kati nenjiraba ng'erimu ebyokuyiga bingi. Kale ng'erimu n'obulumi bw'ono omuwala akwasa ennaku naye era ng'omusango gugwe. Erimu obulumi bwa Roy musajja wattu. Nenjagala okwogerako ne bamaama abaana bammwe nga balabirirwa abavubuka abanaku. Bwe bamala batuusa ku ddaala eddala ne mulyoka mulaba nti gwe n'abaana bammwe ne mwegatta ne mulaba oli bw'atasaana oli ne mulaba ono bwe yakula obubi ne mulaba oli mukyuseemu. Abaana bammwe bagenda kubonaabona ku lwammwe. Gwe obanga wakeera ku makya n'ozaala omwana wo mutaata wo omwavu kiki ekikulowoozesa nti ye alina oleeta omugagga? Ku mulembe gwe tewaali bagagga? Tebaaliyo? Lwaki tewabaleeta? So nsaba abazadde mubeere n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Mubeere n'emitima egirumirirwa abaana bonna sayidi zonna. N'abaana ab'obuwala bw'olabanga ekintu gye kiraga si gye waali agadde omuntu mugambe nga tekinnagejja. Mugambe nga tekinnagejja. Ti mukwano omanyi onsonyiire wano oleme kiwanvuya. Kubanga at the end of the day nkubulira eriyo amaziga g'abantu agatagenderaawo eriyo ebikolimo by'abantu ebiganye zikamunye okuwera. Mubyogera nnyo esima ebikolimo by'akamunye tebitta nkoko ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye. Olinayo faamu y'akamunye gy'omanyi naye ng'ate faamu z'enkoko tuzimanyi nnyingi. Kitegeeza ki nti wabaawo ekikolimo wabaawo eziziga eryo ly'osasulira. Bayibuli etugamba nti weewalanga nnyo okulyaza amaanya nga Mukama Katonda wo kubanga mu biseera w'olyetaagira Katonda wo naye asobola okukulyaza amaanya. W'omwetaagira kati ono kyokira weetaagira Katonda Mukama akyagamba owaaye kampeereke wa Fifi. Kubeera mubuuza ne mugamba ono gw'onoonya omunoonya akusonyiwe sincere oba omunoonya lwakubanga tofumbirwa. You know the two things are different. Waliwo okunoonya omuntu akusonyiwe for the things you did. Ne wabawo okunoonya omuntu akusonyiwe olw'ekyo ky'oyagala okufuna nga literally you're not even sorry but you just want to be helped weeyongereyo n'obulamu. Abaana b'obuwala mukisussa. Bakazi bannange mugenda kuyomba naye mukisussa. Bino bye bikolimo by'omuba tubonaabona nabyo n'osanga olinga agamba omwana abuze, abasawo bagamba amajinga alina, abasawo bagamba ndi mulamu, abasawo bagamba omwami mulamu, naye ng'ebizibu byaviira ddala eri gy'oyinza n'okuba nga tokyajjukira. Omwana wa munno wali oyita waaki ku graduation ng'omanyi ogenda kukamutema.
gwamala kuweerera naye abaana ab'obuwala nesimanyi mwekyekinga emitima tewali muntu ali perfect mu nsi ekyo nkikiriza naye ebimu musussa girl child ebimu osussa bwe nsomye comments wano ndaba abantu bawaga bagamba tasonyiwa ate nno naye kwalimu naye nze muganda wange oba obonerezaamu ekimala simanyi sigenda kukusindikiriza kusonyiwa muntu kubanga sinze gwe simanyi butya bw'owulira ngera bw'ŋŋamba ebyange bye nayogera oli mutuufu naye nabadde ntumiddwa ero Shakira obubaka mbutuusizza ngezezzaako naye omwana w'abandi mwamukola bubi nkubuulira nti at least twalumize ku graduation ekyo nakyo ne kiggwereeyo nga takirabye kale n'awulira biwulire naye baganda bange abaana b'obuwala obutemu obuyitiridde ensangi bwammwe nammwe mukyuseemu abaana b'obuwala fefira kweri mukyala nsubuga wano guno gwe leero nange gunnemye ensala omulenzi siyinza gumusalira ate siyinza mukaka kusonyiwa omuwala ye nagumusalidde dda wayitirizaamuuko wasukka sinakuyitirizaamu wayitiriza nnyo gwe ne maama wo muli babi kimwakola kyali kibi nnyo kyali kibi kyobulala ne bajjajja ndooza baagaana okukola kubagamba onooguma mbiro nodduka mpakawo so kigende eri abaana abali eyo ng'oli ku ssente z'omwana w'abandi akusomesa omala okusoma omusinikira ebinnyo by'abafu onoowulira ebyo